Omukulembeze w'eggwanga ye General Kaguta Museven nateebwa kwogerako eri eggwanga ng'awa bannayuganda obubaka bw'obutongole obw'omwaka omujja 2024. Ofiisi y'omukulembeze w'eggwanga etegeeza nti omukulu wa kwogera ku ssaawa 2 ez'akawungeezi enkya ku Sande era okwogera kwe kwa kuweereza butereevu ku mikutu gyonna omuli n'emigattabantu. Ebintu bingi ebibadde mu mwaka guno naddala ensonga ezikwata ku butali butebenkevu, ebikolwa eby'ettemu, obubbi n'ebirala ebiringa ebyo. Nga omwaka guno ogunaatera okuggwako gwe gwatwala n'eyali minisita omubeezi w'abakozi Charles Engola, eyali akulira ekibiina ky'abasekanyumiza ku mitimbagano Ismail Tusubira Ibrahim. Bano bonna yali amanyiddwa ennyo nga Ismail Access, nga bano bonna baatemulwa butemulwa ku nkingi za Kampala. Ensonda zitubulidde nti pulezidenti wakwogera ku nsonga z'ebyokwenda by'eggwanga nga bibimiridde abagenyi abajja mu lukuŋŋaana Tabamanga olwa NAM G77 olunaabeera Munyonyi omwaka ogwo gujja mu mwezi ogwa Gatonnya. Omwogezi wa kabondo k'abaka ba Parliament bannakibiina kya NRM Brandon Kintu ategeeza Kyabasa nti okwogera kwa pulezidenti ayagala kwetoololera ennyo ku ngeri y'okusitulamu ebyenfuna by'eggwanga lino. So tunsuubira okuba nti nga Commander in Chief ayongera ddala mwana okutegeeza abantu ku nkiiko nnamutaayika ze tulina olukiiko lw'aba speakers n'olwa-Allied Movement ba heads of state ekijja kuba kiraga nti Uganda tuli stable security wise nti ensi zonna zisobola okutrustinga n'abantu aba high level delegation. So President musuubira okwongera okuttaanya ku nsonga eyo nga twongera okugenda mu maaso. Ekintu ekirala era President musuubira okuba nga ayogera nnyo ku nsonga ey'ebyenfuna nti emabega awo twaliko affected lwe twali mu COVID naye katugenze tugaininga. Musuubira okukikaanya ennyo n'enkiiko zino ze tugenda okuba nazo sokuba nga tusikiriza ebyenfuna mu tourism n'ebintu ebirala. Wabula omulwanizi w'eddembe ly'obuntu Kayingire yaliko minisita mu gavumenti ya Mwami Museven omukyala Miriam Matemba agambye nti waliwo nnyo kipya kyasuubira kuva mu mukulu oyo. Ebyo byonna sibirinamu bwesige bwonna kubanga nze konsaani yange ku lwa Uganda yonna n'ensi yaffe yonna ekigambo ky'obubbi corruption wetu yayongera kukola institutions z'okufightinga corruption nga bwe boyongera okubba abantu bwe boyongera okubonaabona. Simanyi ngu beebaza aba speakers sente zandibadde ziyamba abantu ng'oyita speaker Kadaga tavangako mu bukulu omwongerayo amamotoka ga kupaakinga waka kugamba nze byange nakoowadda bino by'omwami oyo. Kinajjukirwa nti mwaka guno era abajambula bagambibwa okuba abayekera ba ADF baalumba essomero lya Lubiri ha secondary school erisangibwa mu disitulikiti y'e Kasese ne batta abaana abasukka mu 40 so nga n'ejjo ly'abalamu baalumba abatuuze mu disitulikiti y'e Kamwenge ne batta abantu 10 baakomyewo nate sabbiiti ewedde ne bazinda ebyalo by'e Kamwenge ne batuuka n'okutta namukadde w'emyaka 7 ne bazzukulu be 2. Ng'eggwanga liri mu keejago ak'enkuuka ya Kyabasa Tobongota, minisita atwala ebyokwerinda mu Uganda Vincent Wamulanga Kisempijja asanyukidde ebinonogo ebiteekeddwa mu nkuuka y'omwaka guno kwe kukoola bannayuganda beeyiwe mu nkuuka mu Lubiri baleme okunyumizibwa bunyumizibwa. Omusasi waffe Nsugga Muzaffa Lukaabituwe. Minisita Vincent Fulerio Bamulanga Kisempijja mu kwogerako ne rediyo y'obujjajja Kavumbeza Mikutu ategeezezza nti rediyo ya Kabaka eno yafuuka mugattabantu mu byenkulaakulana naddala obulimi saako ebyenfuna n'ensonga endala nnyingi era nti nga bo abatwala ebyokwerinda buli kimu bakiteeseteese bulungi. Bw'atyo minisita ono Sempijja asabye bannayuganda bonna olunaku olw'enkya baggwere mu Lubiri e Mengo mu nkuuka Tobongota. Mumanyi enkuuka ekintu eky'omwaka ffenna kyetumanyi mugende mu nkuuka musanyuke lyessanyu lyaffe nga ffe abakuuma eddembe mugende musanyuke mu nkuuka ey'omwaka guno. Mpulidde enteekateeka eri waggulu nnyo. Njagala kuyozayoza CBS okutwalira wamu ebadde rediyo yaffe mukubiriza abalimi mumanyi buli abeera ku mulamwa gw'emmwanyi abeera ne Sempijja mumanyi nti omulamwa gw'emmwanyi CBS egwetise neyeetikka n'enkola yonna ey'okugatta abantu mu bibiina ebyenfuna powesa n'ebirala
n'ebibiina ekubiriza abantu bonna okulaba nga balina kye basobola okukola okweyimirizaawo. Njagala okubayozayoza aba CBS. Nange nze nnyini ndi memba wa paalamenti yaffe ku CBS era nsuubiza okubeerayo ku lw'omukaaga olujja okubakulisa omwaka era njozayoza bannange bonna ba paalamenti yaffe omulimu omulungi. Mu kiseera kino akeejago k'amaanyi nnyo mu kibuga eky'Erukaya ne mu disitulikiti y'e Kalungu okutwaliza awamu wakati mu bannakalungu okwetegekera n'okwesunga enkuuka. Seguyawire ono nga ye ssentebe wa CBS Fans Club ettabi ery'Erukaya ategeezezza nti buli kimu kyawedde dda era nti nga bo bannalukaya bagenda kusimbula ku ssaawa 11 bugenda okukya nga bali mu nkuuka. Bannange ebbugumu lisusse ekiri mu Lukaya, akeejago kasusse banna ekiyitiridde, abantu bandibubi abeewandiisa era mbadde nsaba buli yampa erinnya lye nga tannaba kuleeta ssente waali asigadde. Singa olwayo ziwera essaawa 7 nja kuba sikyawandiika okuggyako bakolera enteekateeka endala, naye nsaba mwenna buli yampa ekitabo kyajjula naye waliwo abatannaleeta ssente. Ate ab'emmotoka bo bamaze ddo zireeta ziri wano bazipaakinze, bo bagamba ssaawa 11 nga tusimbula. Kale nkubiriza bonna mwenna namwe ababooda abampa ku ssente mukole olwayo mwebake nga bukyali tusobole okukeera. Ku lwa CBS leediyo y'obujjajja ekutegekedde enkuuka tobongoota nsuubuga Muzaffaalu tusisinkane mu Lubiri. Mu kiseera kyekimu omubaka akiikirira ebizinga by'ebuvuma mu lukiiko lw'eggwanga olukulu Robert Mugadde Ndugwa naye yeegasse ku bakulembeze banne n'akunga abavuma olunaku olw'enkya baggweere mu nkuka ya Kyabbassa Tobongoota. Omusasi waffe Ismail Sembatya gyali ebuvuma. Bw'abadde ayogerako ne CBS FM radio y'obujjajja, omubaka Robert Mugadde Ndugwa yeebazizza nnyo beene olw'okulengera ewala n'atandikawo leediyo eno CBS eyambye nnyo abantu okubatuusaako amawulire ag'enkulaakulana wamu n'obubaka obuva embuga. Era ono asinzidde wano n'akunga bannabuvuma bonna abali ku lukalu n'abawangalira ku bizinga okweyiwa mu nkuuka Tobongoota. N'olwekyo mbaagaliza kumalako omwaka obulungi naye musinga mu byonna nti teri lunaku lusinga olwa 31 Ssaabasajja Kabaka lwe yasiima lujagazibwenga mu lubiri lwe Emmengo. Lwekyo mwena tubakunga mugwere mu lubiri Emmengo mu nkuuka tubaagaliza omwaka 2024 ogw'emirembe. Kulwakina 8 CBS FM radio ey'obujjajja, nze Ismail Sembatya wano Muzinga ebuvuma. Mu kiseera kyekimu ababaka ba paalamenti abakiikira ebitundu ebimu ebya Buganda batendereza leediyo ya Kabaka Kyabbassa olw'empeereza ennungi ne pulogulaamu zaayo ezizimba eggwanga naddala eri omuntu wa bulijjo. Ababaka bano bakinoganyiza nti leediyo ya Kabaka ekuza omulimu gwa ttendo nnyo mu kutumbula ebyobulamu, ebyobufuzi, okulaakulanya bannayuganda ng'ebakunga mu mirimu egy'enjawulo okussaako amawulire ag'ensonga g'ebawa entakera. Omubaka akiikirira Bbaale Charles Tebandeke asiimye nnyo Kyabbassa tekoze omulimu mulungi nnyo naddala mu kunga abantu n'okulambika eggwanga. Njagala okwegatta ku nkumi n'enkumi z'abantu okuvaayo okusiima leediyo yaffe ey'obujjajja 88/8 olw'empeereza ennungi naddala mu nsonga ey'amawulire nga gasengejjebbwa bulungi, gakunguntibwa bulungi, mawulire ga bwerufu gasimba ate nga tegeekubidde. Ate n'abasasi abaweereza ba CBS bonna ne baba nga bakolera ddala omulimu guno n'obwesimbu, obwagazi, kubanga leediyo yaffe eno ey'obujjajja ddala yajja olw'abazzukulu kubanga ekuba amawulire gonna boda to boda, amawulire agakwatira ddala ku muntu wa bulijjo mu by'emirimu, mu byenfuna, mu by'obufuzi, obukulembeze n'ensonga endala zonna. Wangaala ayisa abasajja beene ne management yonna. Mu ngeri y'emu omubaka wa Nakaseke Central Alani Mayanja Sebunya agambye nti olw'enkola ennungi ya leediyo ya Kabaka abantu be bakiikira basobodde okumanyisibwa ebifo embuga. Tukoze nnyo naddala okutuusa ku bannayuganda amawulire, bannayuganda okubabuusa, bannayuganda okubalaga ekifaananyi ekirungi, tuwanga meseji y'Obwakabaka, tuwanga obaolyawo obubaka bwa Kabaka obw'enkizo, n'okulaba obaolyawo nga bannayuganda naddala abali mu Buganda nga embeera zaabwe zikyukako. Manya obuvuna obuddo obw'eddembe lyo, tonyigirizibwa, ddembe lyo ery'obwebange. Kimenya amateeka bawannyondo ba kkooti okutwala oba okubba ebintu ebiba bisangiddwa mu kifo bamenye nga munnamateeka James Nkubibwa annyonnyola. Amateeka agafuga ebiragiro bya kkooti ebikwatagana ku eviction and demolition gakiteekawo nti nno wanaabengeranga okugoba abantu ku ttaka oba eviction oba okumenya ebizimbe demolition, tewalina kubeerawo kubbibwa okw'ebintu
ebintu ebisangiddwa awo we mumenya nga biriko bannannyini waabyo. Kaakati temusobola kuva eno kubanga mwe muli bamenyi ne mugenda nga buli kye musanze kyonna ku kintu ekyo ku ttaka eryo oba mu kizimbe ekyo nga byonna mubibba bubbi. Okukuba kufuuse kubba, kuba kufuuse kutwala bintu ebitali byammwe abatumiddwa. Era kimenya amateeka okubba ebintu ebyo nga waliwo eviction oba nga waliwo demolition. Enkola eri nti omuntu aweebwa omukisa n'aggyamu ebintu bye n'afuluma, then demolition oba eviction n'egenda mu maaso n'atwala possession ze. Poliisi e Busoga erabudde abasoga abateeseteese okutulisa ebiriroliro nga baaniriza omwaka omujja 2024 naye nga tebaweereddwa lukusa nti ebyo babiveeko kubanga banaaba bamenya amateeka. Omuwagizi wa poliisi mu Bongedde lya Busoga North Kasada Mike ng'ayogerako ne Chabasa agambye nti waliwo abantu bangi mu bitundu ebyo abawuliddwa nti bateeseteese ebikujjuko eby'okwaniriza omwaka nga bagenda kutulisa ebiriroliro kwe kubalabula nti anaakwatibwako embuga ejja okulamula. Kasada agambye nti n'okwokya ebipiira ku nguudo mu ssaawa ezo 6 nakyo tekikkirizibwa mu mateeka. Ongera okubayigisa nti ebyokwerinda kikulu ino. Kirungi ogemagane ne poliisi ey'omu kitundu kyo nga wakaali kubaawo nekyokola. Era otulage nteekateeka ky'olina ku byokwerinda twenaane tugayiteku ng'ekitongole kya poliisi. Abeetegeika okuma omuliro guno gwe bakumisa obiriti n'eisanda n'ebidomolo oba n'ebindi abo tubakoba nti mutakikola. Kuba mu kukikola oyinza okumaliza nga yokiiki enumba ya muliraanwawo, yokiiki enumba ya mwino. Mu ngeri emu omubaka wa gavumenti atula munisipaali y'e Nansana Shafiki Nsubuga awadde ebiragiro ebikakali eri abateesiteesi b'ebivvulu n'ab'amasinzizo abategese okusaba okwekiro okuyingira omwaka omujja naddala eri abo abataweereddwa lukusa kutulisa biriroliro ba fireworks. Nsubuga agambye nti ku mulundi guno bakwasisa maanyi buli anaamenya tteeka kubanga bakizudde nti abantu bangi naddala abateesiteesi b'ebivvulu bagufuula muze okumenyanga amateeka mu bikujjuko eby'omwaka omujja. Ebifo ebigenda okubamu fireworks birolide gazetted era buli muntu alina ekiwandiiko ekiraga nti wano tukkiriziddwa bwe tuti. Ekyange kyangu nnyo DPC wa kumpa report nti at least bano baba clearinze bali cleared. You clear from right from the IGP mpaka ku level eno eya DPC. Of course is head security nange nteekeko omukono gwe tunaasanga yadde akuba kikopo baka sefuliya gugenda kuba musango ebikopo mbise mu nnyumba n'obusefuliya bwabwe bujja fumba emmere. Fireworks wenda kuba na clearingibwa. Mu ngeri emu bannaddiini nabo nga bakulembeddwamu omusumba w'ekkanisa ya God's Healing Tower International esangibwa mu Lubigi Nabweru Bright Muyingo akubiriza basumba banne okugoberera amateeka n'ebiragiro ebibateekeddwawo ab'obuyinza. Wekenenye essinzizo eryo buli kimu kyonna wansi w'obutebe ekicupa ekirimu biki byonna bitunuulire then olyoke otandika okukkiriza abantu okuyingira. UN Mission Mugwanga erya Mali emanyiddwa nga MINUSMA kyaddaaki olunaku olwaleero bagenze masono kubanga bawaayo kampu esemberayo ddala. Eno kampu ebadde mu kibuga ekinene mu ggwanga lino erya Mali. Mu kibuga kino kibadde mu north of Mali era nga kimanyiddwa nga Timbuktu. Eno ekampu esemberayo ddala gye bawaddeyo oluvannyuma lw'okuba nti bagenda maaso n'okubanga bava mu bitundu eby'enjawulo mu ggwanga lino erya Mali. MINUSMA egenze maaso n'okubanga ewaayo Gao ne Timbuktu era nga zino ze zibadde kampu ezisemberayo ddala era bazitadde mu mikono gy'amagye ag'eggwanga erya Mali. UN yatandika okugyayo amagye gaayo mu ggwanga lino erya Mali oluvannyuma olwa pulezidenti akulembera eggwanga lino erya Mali eyawamba obukulembeze mu kibuga Bamako mu mwaka gw'e2020. Pulezidenti Asimi Goita kakati omukulu ono yagenda maaso n'okubanga asaba abajasi bano aba UN okugenda bamuviire mu nsi ye ng'agamba nti emyaka gye bamaze mu ggwanga lino erya Mali tebalina kyamaanyi kye bakoze. Abayekera buli lukya bongera okuwamba enfo ez'enjawulo mu ggwanga lino erya Mali. Kakati we twogerera amagye gano aga UN gafulumye eggwanga erya Mali era kampu esemberayo ddala egenda maaso n'okubanga bagiteeka mikono gy'amagye gano ag'eggwanga erya Mali.
amagye gano aga UN gayingira mu ggwanga erya Mali mu mwaka gw'2013 ng'Abayekera batamye, wabula we twogerera amagye gano aga UN bagasaba okuba nga gabaviira gagende. Amagye gano gabadde gasoba mu mutwalo gumu kitundu nga kuliko amagye ne poliisi, era kigambibwa nti abamu ku bamembaazi abasoba mu 108 battibwa Abayekera, era kigambibwa nti ku mulundi guno amagye gano aga UN gasazeewo okuba nti gaviira eggwanga lino erya Mali, ate nga Abayekera buli lukya nabo bongera okuba nga batabuka, era Abayekera bano bagobeddwa mu kampu emu omwali amagye aga UN. Eggwanga lino erya Mali lyatuuka ku buwanguzi omwezi oguwedde bwe lyagenda maaso n'okuba nga liwamba ekitundu ekimu, nga kitundu kino kyali kimanyiddwa nti kirimu Abayekera aba Tuareg. Abayekera nga bano baali bakyefuga dda, kakati eggwanga lino erya Mali lyagenda maaso n'okuba nga lyerwanako nga likozesezza amagye okulaba nti bagoba Abayekera bano aba Tuareg mu kitundu kino. Kakati wetwogerera ne kampu esemberayo ddala bagiwaddeyo abajaasi bano aba UN. Bo nga Abayekera bakyagenda maaso n'okuba nga beewera, bagamba nti bakudda mu kampusi ezo abajaasi bano aba UN mwe babadde, ate abajaasi bo ab'eggwanga lino erya Mali nabo bagenda maaso okukola ennyo okulaba nti bawamba enfo ez'enjawulo mu ggwanga lino erya Mali. Stay tuned and don't forget to subscribe.